Nze mama yankuza no nte yankuza kuza tibye nina byesiga nabyesigaliza abula banne jajjange yankuza ne sengange bye nina nera bannange nabyesigaliza nnyo tinze mama yankuza ndulese mukazi munne mama Kimbugwe obwe kuva ku macho kyayoza hata munne twitwine mnje twasigaliza okola omusajja yagenda akati senga n'amasowani gali gategerera kekako goyoza buli lunaku ndulese nno neno mama bilio gambo wange soko do lumpa choze ni beki onzise ono wenyindo onzise ndulese onzise tonna bimanya lumpe tonna bimanya oyo nno mujjange yogera mpola choze ni beki yakuba akayimba bakaita ono yakuzakuza abundance atoko kamuluzungu akayimba kamutambuze ensi abadde South Africa naye mwana wa mama bamukomezaawo choze ni beki oba nze nsose ningambe nyindo yebadde ezitowa munyonyi nibanga oba abadde asaba omukanga amalako abantu omuke South Africa luzungu ate no mwatu akana ko kalaba kanja gali omusajja okolanga tuki ebye masaka ebye nyo nakagamba tekali girinyanga sinna girinya kali kaloza nsaga choze ni beki kutidde yanjagalia kwa mvuko yokola nze nno ndi mukazi mulogo situdde ku logo kwendi gwa mulogo ate nawe ngenda mpola nja kuyola ebigero ndale nkoze eki kugambye za kugamba choze ni beki twali eri kaluna jase mutwe tuli kutwali awo ku kyalo nze kandu kujire ku ntono choze ni beki nga taveyo n'ennyindo ye naye banange olaba ennyindo yakogako kati yali atya nga akyali kati mumulabewo omuti afunye ku ssente akati mumula ennyindo tekyaliwo make-up babalimba nawe nze nkanyasalaga ne basikako make-up olaba teziibule tonjasamira ate nno mukugenda mpola baŋŋamba choze ni nja kuyola ebigere owunyere nze nkugambye anti lubadde lunzunza bagamba choze ni beki ennyindo ye yali esinga omutwe obunene mukyala nze leka ndukuwe wali naye ngagenda njagalira akaana akata akalenzi ke twali tupepeta nako ku ssomero bannange nze nakaba namugamba gwe oyagadde bataagala ngojo choze ni beki wamwe gwe mutinkisa nze bankuzankuza oyo ne mugamba we siri girinya tajja girinya mwaliwa waffe eri nkyalo Masaka bannange choze ni beki yakwagala bulijjo omumanyi obadde olowooza simumanyi naati lwaki oyagala ennyimba z'obwenkanittaawo bizibu byansi eno choze ni beki bamukomezaawo bane bambika kabye ne kankwasa ennaku eminyira we gitulukuka ti ennyindo si ennene eminyira ne givaamu baleese ne batembeka eminyira bambi nabagamba ku bulogo kwentudde nga mulowooza nsaa kati mulabireko oyo naye ate gwe yamuloga ndaba oli bubi ate yali bulungi ali bulungi wakati bamuzizza takaabe taswadde naye era asigala kimwaku ngenda mpola n'akagaali kabalema okulowooza kuloga kasago gwe n'enjumu osula etonnya wasibyawo kiveera bawange yafuka nze entonnya mbadde ensanga ntamidde ate mwatunaaka kavuga twagala kaali kafuka ku buliri nera nga choze ne kaseera kayita mukatawuno ali nga kavamu nga yenna ajja awunya omusulo nze kati choze ni beki omuvubuka yasigala kyamu gwe yazaalamu omwana yoyo ye buloga yoyo ye yali baawo munnange kyekaaye twesangeyo mu kidongo eno twatwese mu kineno mu kidongo naati wenga amanyigana eyo gye twesanga nyumya kati ate ngenda okuddamu okulaba nga bangamba yazadde mu choze ni beki choze ni beki alina abaana bameka oba nkaaga sikitegeera kuba ne Masaka yavaayo azaddeyo abaana nga 8 choze ni beki alina abaana bangi kugambye oli naba naye yakisa efukumulafu ku muzeeti efukumulafu ku muzeeti wekanyizaamu olowooza choze ni beki alina emyaka emeka gy'emyaka mukazi wattu nze nakuma okubala ejjange nga ndi wa 10 kati sikyamanyi naye bambi yasomako kuba kati gwambuulira munnange kati obeerani ogi ye kati tolina beera ogi kuba ogi abeera odigaalo kati olina beera ow gwenno bulungutana bwe muwulira choze ni beki yakoma mu kintu wabulawe ali kuba yasimako ng'embaawo eziwera ennya wamma lwe luzungu anti era ekyamulemesezza South Africa luzungu kale nabagambanga musome nawe mama nakito nagamba njo juzi ngaza no bayigiriza ebyo kusoma kuli wagaana naye nasoma wasoma wa nana kagambo hawa tatula pifiri kale ngola wagulungutana
Gwe wakoma mu P1 mba nakusingako. Mukyala nedda nze nasoma embaawo zange zaawera ennya. Wakoma mu P4. Neera P3 second term mpambulaku katono kwenkana. Nakugamba mudde omusome kalala choze. Ne mama ng'okalubengalo. Anti nkutase piki. Nkulaba bw'ovuyo onoonyogala nga nagwe zonna ziringanga emiti gya buliti zino. Naye gwe ate sinakutegeera wonvuma wombuulira ati bwe nkubuuza kuba olundeetedde mpulira lundi ekyo n'akatebe mpulira kamba buli anti nzaalukuwa naye weefuula ate amanyi mbirabye nange abaana ba gundi bano apaanika ati badde babitaddeyo anti fe abaasigaza ku butivi duula ninde ebikubo birikyalewo olimanye ennaku lweruma nange tondoga nange nnyindo sisobola we yamuloga ennyindo Chosen Becky anti nekwataako nebambi genda omulogulule nkwataako mpola ngende mulogule nze we yantwalako omusajja nambi kakazi katukakabye akazi katukakubye ndabe nga Chosen Becky alaja nengavambi ate sigwa atakwatirwa nnaku ero ndowooza ne okaabye n'okukaaba nze amaziga gange gaggwamu munnange olaba tata bini eyankuba naye saakaabagako g'okaabya akajjanya ne watali n'okaabirawo gwe nga gakugamu ago ola nno wakopola obuuso dano watonkaabirira nze sikyayina mazzi mu mubiri ndwawo nofuuyisa munnange kabe n'amaziga gaakala nze ndwawo wali ondabye eddiŋŋanka omusajja yankuula emiggo wano nalabye nti oli kakalu era oli kakalu naye ate nnina ag'emugga gano gakubuze kukona mu ngalo bambi ng'ate kalabye ennaku ate mpulira enkutte engeri gye nafukumuka abaana ndo gye yeddagala bambi Chosen Becky abonyeebonye nnyo yazaala omwana mwasooka basimayimuwaani eno bamuwadde bamawulanda wuli abamusibako bukomediani obutalina makulu bonna obuunya n'obumwa nondo bakugobeko mu nsi etegereka naye South Africa kitange ne mukazi we nondo bakugobeko ba mu America oba London naye South Africa nze nno nali ngenda America ne bandipootinga n'enziro oba naye we bamukoze kankuba akakulu bakayita akakule muwala wa Nankerekejje ogende mu America munneeto tulaba okuyiika embugubugu naffe twaliko nga ne Kampala totuuka nga yogenda mama twaliko mwali mbiseera eyo firimu nyinza oba nagiraba kubanga gwali mwaka gwa 2002 naawe ng'ogenda kukolayo kiki ate gino emirimu egyaffe ogyerabidde yatusingako ffenna webamugaanidde South Africa kati gwe anti fe twali tugenda kugina emirimu egyaffe gino egijyo mirimu kijeneegire gyali mu kakubo gyerabidde wansanga mukazi mufumbo g'owaayiriza nabanno waakala nze nalina juzi patu yangamba nangamba nti akakazi akumukalaba lwa bukadde naye ebintu kiriya nengamba mama gundi watandise okweri amuzineeza amangu patu yandyaddi bannange genda bimubuuza ebyo patu esimu yange eri wanaali mukubidde nenkumalamu olugambo ate kale singa oze n'essimu nondize nondaga Chosen Becky wawuli abanyumiza amandaazi ga patu soko ombuulire anti mbadde nkyakugira nti ze nali ngenda America mu 10 mwaka gwa mu 2002 bannange anti P3 yakunaabuulo nawe P4 yakuwuukuusa mukyala nga tugenda tebagituma ennankani zino zimala bagamba buno obunankani bwabwe ne babituma stamp passport nawulya bagamba simala bagamba kudipootinga oba naye bwe bamukoze omuntu bamudipotinga nga amaze genda ne bamugobayo oyinza tuuka ng'obawunyirira amatu ate era baali kugobyeyo kuba kati olaba owunya amatunga mu bino ebiseera bye baleese obusobola yavuga boda ndowooza ogenza okulaba agaye nga gafaanana aba boda maama boda kisiraani anti be baba banyowoga amatu enfuufu ebeera muli otuuka okumusokola ng'osokolayo kitole kya nfuufu naye sente zayingiza zisinga ezizo singa yingiza sente singa olina daba n'akalega ebbere kakubulwa negomasa ofundikira afundikire tegagwanga agato naye nze mbeerako n'owa boda nesabira na musimi wa toyi fuuti mmeka okufuna ekyenkya ogwange kasajja ojja n'osaba sukaali buli naye wewunye bbawo musimi wa toyi naye yagana otusimira toyi wano tupama mu lusuku mupame mu lusuku kasaffe tulina toyi
ye bannange tuve mu ebyo kuuta olubadde anti naawe gwantabula n'ogera n'ogweri n'ogwa mu bikopo naye onansenyo naye naawe ebigambo ina bingi anti nange ate w'oyogera ennyo nsammuliza amalusu bannange mbadde njakuwa andooza muneeka nkuwa ekisiimuula osiimuula amalusu anti lumpe munnange kati nga munne mbadde nkyakwegayirirako nga wasomako naye munne nga ng'oli nti gweyamuloga lwaki bambi tomuyamba anti kakati ate okumuyamba mba nina okuddayo eri mu kyalo ne tusima eri toyi eyasookawo toyi yaffe toyi yagwa mu 10 eddagala mwalikoleramu twalikoleramu toyi yagwa mu 12 ate awo yali toyi awo nziko kubanga baziikawo amalaalo gajjajjaawo omusembera awunyanga toyi lyeri eddagala lyeri omukwana eddagala naye omanyi ngenda kubira maama ekasimu mu kyalo mugambe basimulewo eddagala balijjeyo bambi kataase kakazi katukakaabya amazigawe kakulukuta eminyira ensowera obadde wakiro musangudde walibaddeenkwata ekigambye embirabye kuba n'abaana bativu bana buno akali kanaobuteekamu enjala buno kwembirabye munnange nga ate jjukira bannayuganda baseka bambi bakasekeredde kwokujja eddukuwa kumbe gwe yamuloga nze anti bamusaatuuka nera kendi kusanga osaasaliza embalige wa Joseph nzimazeewo nedda ekikulu nsawo osabukana Joseph nsa yali kuloze Joseph wamubba kunze layira Joseph yandya naye Joseph mufu tebamutayirira ate bye kati ani abikubuuzizza tebamutayirira nze sigamba oyo Joseph sigamba Jose si yoyo kati oba otogamba Joseph ogamba Joseph ki oyo mulala weeri waffe mu kyalo ogamba Joseph atali mutayirire nedda si yoyo tombuulira kakati naye omanyi kacoze nibeka ako kalaba tukakubira essimu ye tugijjeewa n'ennamba ye gwasiiba alaba buno obwala buno busiiga wasoma naye oyinza oba oyina ku nnamba nze sigiina negwe mpozi ate nga nkubidde ono omusajja ono bwe twali twagala era kati tasobola kwata masimu ali maziga ne interview ekikulu nammwe mwagalagala nnyo bakaabasajja kamukirabe naye ate nno mwattu nga tuvudde ku ebyo maama Bini wandiweredde abaana ne basoma abaana bange basoma nze ekyo ekintu nze yali kigambye ggwe tolaba nze nfungiza makazi naye abange muneya wakiriko omukulu ali mu P7 ow'omukulu ndaba ali mu P4 sikitegera kiki kyaliko naye ng'agenda kuweza emyaka agenda mu 10 naye gy'akyali mu P4 naye n'owo owa P7 alina emyaka 21 nedda mukwana ali mu 16 sa ate saagala otunge ku mwana wange eri eddoboozi eriwuugu bannange alina emyaka kakati ate gwe Pawulo oligwe wayenda gwe wazaala mu 12 nga naakajana eno ali mu kirasi ki Pawulo si mwana wange ali mu myaka 2 n'omusobe naye akyali awo muganda wange si mwana lwaki musala ebigambo ne maama Bini bw'obanga gwe tewasoma werera abaana basome mukazi munnange tunda by'olina kale kyogamba teri bagenda South Africa nga tebasoma kati ate tukyoza ongambe ekyoze ne Beki Luzungu lwe lwamuzizza anti waliwo be bamubuuza nga bambi tamanyi biddamu anti kakati kyekyo werera omwana asome agenda obimubuuza nga abiddamu tunda kyolina omwana asome kyekikaddiye kyemba ntunda ekiweeyo ate gusigwa bulijjo anaayimba oleeyo olukadde lwe lumanyi obusona katwamaya kugongo bwagala ekigwa olubege bwono gwe bulijjo ayimba nti olweyo obukale omanyi obusonda anti mujja muzunze eŋŋamba naye nga weerera omwana ate ne mama Namugenda omugambe aweerere abaana basome obulogo obubazunza njakuyola ebigere otuuka omutego kutunula eno maama ebyange tebiryoleka nze muwaawo ab'enkebuka anti obulaba bwakyama lano olina ebwagwa olubege todda kajja kawunyeza olugambo naye bannange kyoze ni Beki bamudipotinze abaana bange kambawerere basome bannange oluzungu ndo kintu kiri siriyasi nze wadde nyaabwe saasoma naye ate bo balina okusoma kangende nkubire kumale nyabwe okoze ebintu ngende abaana bagende ku ssomero bannange